So far otutegekedde ki abantu kye baba basinga okwesunga kweno show yo? Byonna bipya. Natunudde mu bikadde bye mbadde nkola ne nonna bye sikolangako. So byonna bipya, nsaba abantu bajje bannange kino ekintu. Njagala omuntu alibawo Ibula nga teyalaba ku Mayinja tamuwulirangako. Agende ku YouTube asembusa concert agambe omusajja yali mulungi. Omusajja ye concert yali nnungi. Kye kintu kyenfa nti oba omunaggana katuge munaggana nga nolimi lw'ennyimba taluwulira. Agambe this was good. Yes, concert gye njagala okukola. Yep. So how have you inspired abayimbi abataba abajja aba generation yeno? Actually balabire ku bye tukola, balabire ku music gwe tuyimba yengeri gye njagala ba inspiringamu. Balabe nti bobo yimbye music omulungi ne bo tuule banga wokomerawo abantu music baba kyamujjukira. Tuyina music gwe tuyimba nga akwata ku mitwe. Omwenge gwe musiramu tonyo mwenge. Ne waliwo ekintu gwe kikwata ku mitwe kikutamiza naye kikuta. Then tubako ne kikwata ku mutima. Ekikwata ku mutima. Bayimbe nyo music akwata ku mutima. Nti wo music akwata ku mwengo likasa gumugwako nga kikola ki tamulwako nenze ngezaako nnyo okwagala ekintu nga kikwata ku mutima. So wokidiriza wona wono omuntu agamba yes that is our music tujja kusula emitwalo gyaffe 10 n'abangi abangambye Mayinja leeta wano tickets Mayinja twagala tickets waliwo bangi baguze tables I appreciate. So kubanga music yabakwata ku mutima n'olwekyo kyengamba bavubuka abayimba yimba ekintu nawe ng'okiwulira ku mutima. Toga nti mu Nigeria yakikubye kibiiti kansuulemu ekigambo kuba kigwamu ekyo akwata ku mutwe ekibiiti yo mu Nigeria bwe liggwako nga naawe music wakola ki aggwako naye leka beats zigwe mu feelings zo so gwe togwa mu feelings za beats. Yes. Wavaako waneno n'ogendako emitala wa Mayanja. Should we say nti ekyakukomezaawo concert then after concert omaloddeyo? Nedda emitala wa Mayanja eyo nali ntutte baana nali njagala bagende basome then bwe malo botuukayo olina okubabeerera okuba eri ensi mpya tosobola kubatwala lunaku lumu n'obagamba suddeyo nziruse no babeererawo ebyalo bipya ne bayiga eri basi bagirinyira wano train ogirinyira wano empita ngenda ku ssomero dadi atutadde wano wetusula ebintu bingi so olina okubabeererawo so egyo emyezi 6 gye namalayo nali nkyabeererawo famire yange okitegeera then bw'omala okugamba mutegedde byonna mubitegerere kale baya tekanzire ku mirimu naye nga sina kirowoozo kya kumala shate nzireyo era bwe ne nabanga mbakyalidde nawe tojjanga kumanya kuba zijja kubanga nnaku 2-3 pyu nga nkomawo kuba nze ndi waawano. Yes. So after the concert what next? After the concert it will be more music, more concerts. That is what is next. More to a concert? No, concert tuzi osobola okugamba nja kukolangayo concert maybe emwe omwaka oba emwe omwaka ebiri you know so bw'omala eno n'ogitunulamu kuba ennaku zino muyina obutambi nange ngitunulamu ne ŋŋamba wawe nakola ebulungi wano nakola bulungi kikyemba nnyongeramu then endala n'ogyongeramu so more concert more music. Ronald bw'otunuulira nnyimba zo ziri zobajja oyimba emabega zonna yonna bw'ozikompeyalinga ne zino zobadde ojja okola maaso awo when you compare olabawo ekyenjawulo? Ekyenjawulo nkirabawo nti zino ziri more produced singa otuna music wange oli gwe nakuba ng'oggyeko wording ebyuma si bigumu nnyo video size ez'omulembe guno luli lwajjanga obuzindaalo mu 46 bw'oteeka ku stage era abaana baagala oleeta trailer namba ey'ebyuma so ndabawo enjawulo ne presentation mpya naye nga tugisa mu music omulungi so ndabawo enjawulo eri positive. Ku concert yo kola abantu bani abakulekeddeko tumalirize? Abayimbi bonna bamperekeddeko jjukira nze mbadde mu Eagles Production tubadde mu Golden Band mbadde n'abayimbi bangi nnyo bwe ŋŋamba nti ndeete abayimbi bonna Jesus tuba bangi still tuba bangi n'olwekyo olwa production tujja kuleetako be tuleese ate abantu bansubira okuyimba ennyimba nnyingi naye nga manyi abayimbi bangi bajja kumperekerako then abanajja mu concert bajeemu abana bajja kutuula eri balabe ate nsobole n'okuwa ekyo abantu kye bansubiramu because people expect me to sing their music. Mulimu abamu abampeereza obubaka ne bangamba music tozze kuyimba wo nze mulimu obuyimba bwange njagala onyimbira akayimba kange kano nze kano onookayimba so already abantu balinamu obuyimba bwabwe kati n'okusooka okonsideringa obuyimba bwabwe ate ne bakwano bange wawo oyingiriramu
I know tuliyo banji. When you look at your people, most especially bana abantu balingo kola na Eagles production, Yep. Should we expect them on that very day? Nsubirago mateeka, they have to be there. Tugayita mateeka kubanga eriyo ekintu nti Karuge Misa kyalanze. Ngamba ddi nti nakuza mwezi bwezi tikale nkuyimbira enyimba mekampayo 2 okay I'm there. Okay. So ekyo omanya abantu balina kino ekintu nti Eagles production bwe yabanga egenda okuyimba tebagambanga nti etugenda mu Eagles production bagamba tugendanga wa Mayinja band yegenda okuyimba. Kino mwakikola nga linnya lola galivuga nnyo okusinga Eagles production. Kati njagala abantu bamayinja be bagambanga kati oyenze. Njagala abantu bajje balabe Mayinja oyo gwe bagambanga. Kyovola babyenjagala okukola si bya kusaaga, si bya muzannyo. Si bya bulijjo. Emyaka gye nyimbidde tonsubira kukola nsobi. Kyovola batubadde wano almost omwezi mulamba nga tuli mu practice. Buli ali mu share talina kukola nsobi. Serena tosobola kuteekateekera bu bantu bubi tables na kubatuuza bubi. Oyo takola tajja kola nsobi. Keti simusubira kola nsobi ebbanga lyakoledde. Sisuubira kika. Kungamba nti omwana taperformize bulungi. Sisuubira Mayinja ku bbanga lyayimbidde kukola nsobi. So buli kimu kirungi. Kale nga natera okutta olunaku olwaleero tubadde olina ekintu ky'okoze sikitutegedde abantu bonna kyewuniikiriza. Press conference ogitadde ku kidyeri. Tekibanga nawo. Yes, ku meeri olumu bwe tufuna omukisa ne tugendako ebweru mu conference. Muwulira wabeerayo bazita bati ezo show ze tukola olumu baabo bagenze bweru abantu bali bayimbira ku maato tuyimbira ku maato. So mulimu kyembuza ninga ffe lwaki tebibaayo tetuyinayo ku show za ku maato tetuyinayo ku kinenga nti anze kankitandike kantandise press conference njise ku lyato njise ku meeri. 1 ebyobulambuzi byaffe abantu bamanyi naffe meeri weeziri wano. 2 omuntu amanye nti osobola okubako ku nnyanja n'oseeyeeya. 3 ndeeteyo nange ekipya so njagadde tusanyukemu. Kuba oleese ekipya kuba munnaye bukyanga spice yeewaana nti aleeta kipya otukubye essannyalaze baaba. Anti abayimbi baano beezira basoomooza kala tebajja kikola bakisuse wenkikomeza. Otwadde challenge. Challenge era nkinyumira nnyo tutandike kwa kati omuntu ebbanga linyimbidde. Music yine ebbanga libampagiridde. Bakisitulako ku mazzi ne tunyumizaako okwo. Ekirowoozo kino wakijjewa Mayinja nja kutwalidde ebbanga ky'okugamba nti kandeete meeri kandeete tugende kuleka Victoria. Tugende kuleka Victoria ennyanja Nalubaale. No yaffe nkugambye nti ebimu tubiraba eri. Bali abasajja basanyuka ezaabwe si lake ezaabwe si. So si esobola okubaako ennyanja meeri nga nene enkana Garden City. Ne bapangisa abayimbi ne bagamba gwe ojja kuyimbira ku level bweti. Goli ku level bweti. Abantu baba ku mazzi nga basanyuka. Naffe betunyumirwe lwanu tubirina. Betusobola tubikole naffe tunyumirwe. Yes, tubikoleko. Kale tweyanziza. Webale nnyo. Okay, oyo abadde omukulu Ronald Mayinja mubeereeyo ennaku z'omwezi nga 8 guno gwennyini omwezi. Tugenda kubeera ali ku hotel Serena Hotel Ronald Mayinja Old is Gold. So bwe tugenda okubeera so tubasaba mujje mubungi ddala mugenda wulira akayimba ke kamu ku kamu kanekiresiyo linda n'endala nnyingi nnyo. Thank you so much. Mayinja Wanji ogamba otya? bulungi sebo sibyeta sebo. Ngenda kusaba newankubadde ffe tukumanyi ngenda kusaba weeyanjulire eri abantu basobole okuba nga bakutegeera then oluvannyuma tweyongereyo. Amanya nze Ronald Mayinja ndi Munnayuganda ndi musajja muyimbi essebo. Oli musajja muyimbi? Essebo ndi muyimbi ndi Munnayuganda ndi mufumbo nino omukyala n'abaana essebo. Ronald Mayinja osibuka wa era baani abakuzaala? Nsibuka Mpenja Mugomba bakadde bange mugenzi David Ndawula era n'omukyalo omugenzi Joyce Namuddu Mukama bawumuze mirembe awo bakadde bange abanzaala ssebo. Kituufu nti wali oyagala amagye? Kyekintu kye nali njagala mu buto. Nakyagala nnyo era abamagye abo bwe mbalaba banyumira nnyo. I like their discipline. Njagala obumalirivu bwabwe njagala kwegamba ow'amagye alinga mumalirivu ng'empologoma ate mukkakkamu ng'akamyu.
so I like their discipline. Kati ebyokuyimba bino byo wali tobiriiko ddala? Mu buto saabiriiko nnyo naye buli lwe nayimbanga akayimba taata wange yali musomesa nga ate atuyigiza n'okuyimba ebyo ku ssomero, so nga atuyigiza genda oyimba akayimba kano akutendeke mu sukulu kwaya ng'akinyigiza buyigiriza. Kati bw'amala okufa mu 97 awo yafiira nali tandise okuyimbiriza era nga si serious. Kati netandika okukola biri byanjigiriza nga mbisa mu nkola. Nenga bwe nnyimba yakayimba wasinza oba bwe kaggwanko nga abantu baga twongereyo akalala ngamba yimbira kere njagala nnyo erinnya tepu yaga twongereyo akalala ngene nekelesiyo jjuli gindekere tuweyo akalala Doreen mama Doreen. So bwento nefuuka naye abantu bwe baŋŋamba nga otuwayo ddi akapya olimba osirise nnyo. So nagenda ng'okulaba nga byennyimba bibanyumidde bwento nengenda maaso wali okuba oyagala nnyo ebyamagye. Kati bino ebyokuyimba obiyingiramu otya? Kyali kitone byo okuyimba nakuyigira waka kuva ku taata naye nze nga si kintu kyange. Taata wange yali musomesa naye nga ate ye school teacher, ebyo ebya school music teacher. Kati ng'olumu lwatafunye budde bugenda kutendeka kwaya nga atendeka nze omu tuziyita solofaazi mu kuyimba do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do ti do nga ngamba ekyo jja kiyigiriza banno boti ne boti. So kati nembiyiga naye nga simanyi nti gulivaamu ate gufuuke mulimu. Mu music tulaba nti olina talent. Thank you. Thank you. Olina talent yokubanga onyigiriza emotions. Nga okunyikiza emotions. Yes. Okunyikiza emotions. Era tulaba ddala emotions abantu okusinziira ddala abakyala okubanga bettanira nnyo ennyimba zo. Thank you. Kino okikola intentional, kiri intentionally oba? Si intentional wabula nyimba ku kintu kyempulira nga nange nkifiiringa. Ndoza kati bwemba nyimbye mukwano n'oli aguli awulira nga agufiiringa. Bwemba nyimbye ennyimba zaffe nazaalibwa mukazi mwavu n'oli yazaalibwa omukyalo mwavu awulira nga kimukutteko. So nyimba with emotions nga ntegeeza kyemba nnyimba. Yeah, that's it. Katugendeko ku bandi katono. Oyingira ddi bandi? Anyingira bandi bwe twali mu Vakia Senior 6 waliwo omwami bamuyitanga Sembatya. Mwami Sembatya oyo n'atukolamu akagurupu k'okukyalo. Twalitandika kuyimbira ku kyalo awe Wabbakuli. Kati n'akatuma Univox Mirrors nga tusamu ssente ne tuyimbayimba ku kyalo awo. Kati bwe kamala okuba nga akafunye ettutumu n'akatwalanga ku Pride ne tukolangawo busho twakolangawo Lwakuna nga bo bakayimbira bakolawo weekend ffe nga watuwa Olwokuna ne tukolawo. Kati ebiseera ebyo obugurupu obufaanana akaffe bwali bungi. Bakayimbira James Senkubuge Siasa, Andrew Ben Kibuuka, Aloysius Matovu Joy. Ne bagamba twagala tubakoleremu share yawamu mu bugurupu mu obutono tubayigirize bwe mukola. Kati mu gurupu yaffe bajjamu nze waliwo yajja Fulutaya bagitaga Gibrozi naye ne bajja Lutaya, waliyo ambali mu Emitrozi ne bajja Sekamatte, waliyo Semakula yalina gurupu mwe yali naye ne bajja Semakula, waliyo Fred Maiso kugamba ne batugatta. Kati bamaliriza okutugatta shobe twagimale ya Pride ne bagamba katandika okutambulako mu bitundu ebyenjawulo. Tugerako Masaka, Jinja, Mitiana ebitundu ebyenjawulo. Twatambulira ndoze emyezi ng'esatu. Tugenda okukomawo nga bannaffe twali nabo mu gurupu waffe oliwe twatandika nabo nga bafuna ebyokukola ebirala. Mufunze nga bu gurupu bwagwa. So ntugaaka tuli kuki. Kati omugenzi Katolo bwama Mukama mumuze mirembe n'agamba nze njaba tola mu Demand Production. Kati tugambe nti mwe watandikira? Olwo ntandikira mu Univox Mirrors naye kati olwo ongambye olugendo lwange oluyingira band music. So kati omugenzi Katolo bwama atugatta oyo naye yalinafu omwaka gumu n'agamba nze sibina ebyokuyimba si bye ndimu ennyo nze njagala nnyo ebyakatemba so musobola okugenda mukole. Kati olwo twekolamu ekibiina kibayita Eagles Production. Yeah. Olwo lwali lugendo lwange olw'okutandika band music. Yes. So far yali etya ng'otandise? Olw'okuba nti nze sakitwalanga ng'ekizibu kuba gye gyabanga emyaka twatukanga awantu temufunye kyakulya awamu mulanze abantu tebazze awalala bazze naye nze nafanga ku talent kuyimba na kusanyusa abantu saagiteekanga mu nnyo saagiteekako nnyo mutima kale tebaatuwadde mmere kale baatuwadde ssente ntono nze ekyange kwalinga kuyimbira abantu
ate nga sifa babaze 5 babaze 10 nga nyimba kyerina okuyimbira abantu 15,000. So that's how you do. Kiki kyakwaliriza okugenda mu break? Like kiki kyakwaliriza okugenda mu like music break? Music break waliwo ekiseera wootuuka ng'oyagala okoleko ku Ronald Mayinja kugwe ng'omuntu olowoozeko kugwe ng'omuntu family naki neŋŋamba kasa music tavunda katate kankola ebinkwatako ng'omuntu so kati newamuka break from music nekola ebinkwatako ng'omuntu nembimaliriza nga bwegamba nti music tavunda ate nenkomawo ku scene. Yes. Kugaba wasalawo to bounce back nojja ne politics. Not politics. Politics it's part of nature. Kati mulimu olumu lwoyogera ku politics era oba tofuuse politician. Mulimu oluvumu lwosobola okwogera ku religion oba tofuuse munnaddiini. Okifuna bulungi. Mulimu oyinza okwogera ku by'obulimi nga oli musuubuzi tekikufuula wa bya bulimi nti oli mulimi nnyo. So ensinga bwe tugiraba tuyimba ku miramu egy'enjawulo. Era awo wennyini abantu bwe bava ne beewuunya ne bagamba Mayinja kiki? No mulamu nga gwa njawulo nebo byennyimba babimanyi lwakuba enjawulo tebabyogerako. So naye nze bwe nkirowooza ekintu nsobola okukyogerako nsobola okukiyimbako okulaba nti ensingi balansinga. Kati bwe tutuddeko ku concert nga 8 March bannaye basebo ne bannyabo gwe gwokusatu tuli mu Luganda. Tulina concert yaffe egenda kuba ku Serena Hotel okuyingira 10,000 table ya $3,000,000 naye ate tulinako neze tuyita table tickets. Osanga abantu ng'oli tasobola $3,000,000 kuba bali babiri agamba table yaki kati agulako table ticket tudire abantu 8 batula ku table ne tudividing by 3 million kitegeeza nti yawa asasula emitwalo nga 37 n'ekitundu 37 bwatyo kati baba babiri n'asasula yaffe tuli babiri naye bifo byaffe mbiteeke ku table era tukikola tukimutegekera. Yes. Apo tutunulira theme eya old is gold. Yes. What inspired you okubanga okola gundi? Natunulidde ebbanga lyenyimbidde netunuulira emyaka gye ntuuseemu nze ng'omuntu netunuulira abawagizi bange obudde bwe bampagiridde nga byonna tekuli kito. Old is gold. Bampagidde okuva nga ndi muto paka leero kitegeeza nkuze. I'm older than yesterday. Ndi mukulu okusinga bwe nabadde jjo. 2 music wange bamuwagidde okumala ebbanga naye nakati bakyamuwagira. So eri gye yava gyakoma okulwawo gyayongera okwagalibwa. Twatandika okuyimba music ono ndowooza omuntu ayingirira 15,000 fe okutulaba 13,000 kwe twatandikira. Leero the same music omuntu omu mukyajinga emitwalo 10. Tolaba nti music yennyini afuuse golodi okifuna bulungi. Ronald Mayinja bwe kaali akavubuka akato nga nkyali kavubuka bansasuliranga 15,000 okundaba. Leero bakasasulira emitwalo 10,000,000. Tolaba nti already abafuuse golodi okifuna bulungi. So njagala n'okucelebrating abakyala kyovola natadde ku Women's Day be batuzaala be banakazadde b'eggwanga be batukuza buli lwo celebrating omukyala oba celebrating ensi yonna. Omusajja asobola okujja ku lwa maama we ti maama eyanzaala asobola okuleeta jjajjaawe asobola okuleeta omwana asobola ye yennyini okujja because ffenna tuva mu bakyala. So emiramwa mingi gye nnina mugumu tulina ebyokujaguza bingi nnyo on this day. How does it make you feel okubanga zino ennyimba zo nga necklace yo n'endala zisigala nga zikyali za muleme nti woba olutaddemu n'oluwuliza owulira nga mu butuufu luli ku muzuuli? Okusooka nkyebaliza Katonda. Ekyokubiri nebaza abawagizi bange abasigadde nga bakyankuumira akafo mu mitima gyabwe paka leero okuba nti bakyayagala ennyimba ezo bakyaziwuliriza. Kira ne nebaza olwedde abaaguze edda tables mbeebaza nnyo ate n'ennyaniriza n'abo abatannafuna tables n'abatannagula tickets. So kujja I love that abantu banjagadde kubanga bwe tuba tujja mu show oba ne target n'ogamba sheno ne bwe natunda table 5 nja kugikola. Naye olwedde we tuli ntwala omukisa okutegeeza abantu nti olwedde target gye najjako yayiseewo dda table zikyaliwo naye olwedde kitalalinga nti ne bwe naba na table 10 era nja kuyimba olwedde kyasusse dda. So abantu bandaze omukwano okuba nti shot ennatuuka naye ng'olwedde baaguze dda table tickets baaguze dda tables baaguze dda tickets sisobola kitakinga for granted. How do you feel okubanga concert yeno like how do you feel about your upcoming concert? Kusooka nina okunyumirwa n'okwesunga. Neesunga okulaba nga nange njirabako
ngeri successful nesunga nnyo okukiraba kyobalaba nkwataganye n'abantu kati nga bakika bano we tuli wano banteeramu traditional dances then infusing n'ebyuma bino ebyuma ebyaffe ebivuga ebikozesa amasannyalaze nesunga nange okulaba ku sheeno sigikolangako nesunga okulaba ku mulabi wange nga mutuuzizza wali muyimbira bulungi nesunga okulaba ku Ronald Mayinja avudde mu kiveera manyi twasibanga ebiveera byaffe nga abantu tubasibira mu kiveera ayise mu kiveera ne mumuteekawo poliisi emuziyize kati nesunga okwolabako nga bayingira 5-star hotel nga mayimbirira mu 5-star hotel tebampita naye nze Ronald Mayinja ndi musajja muganda neddira mutima omusajji ndi Munnayuganda ndi mufumbo nina omukyala n'abaana on top of that emulimu gwange ndi musajja muyimbi nebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano mu konferensi yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is God ekigenda okuwawunga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga takyabalwa mu batto takyabalwa muki naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja n'embalabi be. Okola